Mawulire gannaku wano mu Dubai olw'eggulo oluzibiza ekiro kya leero. Omuvubuka oyo amanyiddwa nga Mugaga Enoch era ng'abadde akolera no mu Dubai yafudde ng'era kigambibwa nti ekyamusse emmotoka yamukoonye ng'asala oluguudo baluyise highway etera kubeera one way ng'etwala emmotoka nga zidduka ku speed era nga kigambibwa nti yakooneddwa n'afiirawo oluvannyuma ng'ayise w'akabanga ambulance yazze n'emunona n'emutwala. Right now bamucontaininze like naye nga abantu be tebanategeerekeka naye nga kigambibwa nti abadde mutuuze w'e Lwengo. Waliwo munne eyali amuconnectinga ku mulimu ye gy'akolera era ne baba nga basobola muwa omulimu badde bakola bombi side zeeyo e Sunapo. Naye nga budde buno baboosi be banoonya abazadde b'omwana oyo basobole okuba nga bakwatagana nabo mu mbeera yonna enaabeesobose omulimu gube nga gulizibwa ku butaka. Pasipooti ye yeeyo ekifaananyi kyasobodde okutuweebwa era nga batuwadde ne gundi eno residence ID etera kufuluma nga omuntu ali mu process yakolebwa visa. Kampani endo ezibadde mu process nga yabamukolera visa either nsuubira nti wadde bagezaako mukyusiza visa ndala maybe nga gyabaddeko ebadde eweddeko. So tugezaako noonya ku bantu be era nga mawulire si malungi. Nja kusaba Mukama bambi omwoyo gwagumuza ekisa naye nga tugezaako noonya ku bantu be bambi yenna ng'omanyi omuvubuka ono Mugaga Enoch ng'omanyi ku bantu begezaako bategeeza bambi bafune amawulire gano omubiri gw'omwana oyo gusobola okuba nga guddizibwa ku butaka. Nja kusaba bambi osharinge vidiyo eno etuuke ku oyo yenna ayinza okuba nga amumanyi abantu basobole okuba nga bategeera. Kibi nnyo okuba nga obuzibu nga buno butuuseewo abantu bo nga bamanyi oli bulungi naye nga aliwo ekyakutuuseeko nga tebamanyi. So nja kusaba bambi osharinge vidiyo eno etuuke ku bantu be oba ku oyo ayinza okuba nga amumanyi ayinza otegeeza abantu be. Mawulire si malungi nnyo naye nga Mukama abagumye abantu be naye yennyini amulamuza ekisa.